mukwano gwange Alex, mukwano gwaffe kama akuumuza ekisa. Nandyogedde ku bivumo ebyozonvuma naye obudde tetulina. Emizannyo gye gyonna gyazanye mizannyo gy'amaanyi nnyo. Twebaza olw'ekirabo Katonda kye yawa eggwanga lino mu Alex, ebintu byamukozesezza. Agenda okuvaawo nga Alex mukulu ayatudde obulokozi, atandika okufuka omugaso eri ekkanisa ya Erimu, nga gwe bayita navvuunula ebigambo ebigumu ennyo, n'afuuka omuvunuzi waffe akulira abavunuzi. Ate teyavaawo n'akulira abayimbi, n'akulira abavubuka. Kigaliddewo bwe kwebaza ne tumugamba Mukama tukwebaza gwe yatwazika Alex, weebale olw'okumutwazika emirimu gyonna gy'asobodde okukola, eggwanga ly'agasiza, abaana bazadde, abaganda be, mikwano gye, era mbadde basaba nga tebannakuba na mizinga giri gye bagenda okukuba, ffe tusooke tukube engalo nga za mwanguka nga twebaza Mukama, nga tumugamba Mukama weebale, weebale. Nandibasabye mukope mwami mukulu ono n'abalala b'emabega, and try now to concentrate on your business to be proper people among the 3%. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.